ebivulu by'abalokole bibadde bikyasinza okufulopinga. Yeah. Abalokole tutegese ebivulu nga bye bisinga obutabaamu bantu. Naye Musumba Bugembe yatunze tiketi ne zigwawo ekivulu n'akiteeka ku nnaku ezi. Bayibuli egamba nti 13 egamba kale obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu ekigambo kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Bugembe ayimbye music nga mu kanisa tumukuba ne tuteesittala ne bwe tuba tuwashipinga tumukozesa osobola okuwashipinga ennyimba za Bugembe. Saate ne bwogenda mu bbaala kuba n'obwa DJ nabo nabukolako okwo. Ne music wa Bugembe osobola omukubira abantu ate ne batayomba ngala kuyingirira era ngagamba nayo kyennyini nakyo tuyombya nga abalokole ekiriwa ekyokubanga music wafe bamukuba mu bbaala kyo tekirina buzibu ndowooza kibakayanya ku ground abantu bakayana kati Bugembe lwaki oyimba mu bbaala ono mukulu kansooke mu kutaaseko Katonda kuba mpulira ekintu kyayogera mu balokole ndi mulokole naye mu balokole tulinamu abantu be bayita aboolwoyo. naye olaba nooza okuzanya nti kwabadde kungi bwe libanga eggulu kale creativity ono yabadde ki creativity naye era pastor yanifunye oba omulokole yandimidde ku mulyango okutusigira lindako Musumba jaga mukubuliza ekibuuzo Musumba ekyo oli ku katemba yakoleddwa mbuulira bakomediani aba abalokole nga mubamanyi nga nze abamanyi bakomediani aba nga ne mu comment section tugera bayagamba yoyo mumanyi ne wa babiri bokka aba babiri bokka kale mpaayo omu yali gundi nani yali njagala ali tongamba yali sanga yagwa buli musumba yenna alina ekkanisa alina abakazi aba bw'aba mufumba aba abasumba pastor alina abakazi aba. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito. Bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno. Omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta, okuwuga, okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka. Buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira. Tulina day ne boarding. Buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Export TV gwe mkutu kwe tuli basaba ne banyaba batulaba mbebaza nnyo okubanga mwongedde okubanga mutugoberera ne mubanga byo tuleeta nga musima busimi n'aba complaining nga kirungi okubanga mutubulya mutugamba ntereza mu mpereza zaffe. Nakulwayo tuzze n'enteekateeka ya podcast nga tuyina omulama gwe tuzze okunyumyako olunaku lwaleero. Ku side yange ya kono nkomyewo ne Musumba Sekitoleko Peter okuva ku Prayer Power Church. Ate ku side nkoze ensobi basabo ne banyabo ku ddyo kwe kuli Musumba Peter abula ku mukono gweno ate ninako omugenyi gutwandise mysterious visitor tembale temulaba nga kono yenga lyaze okutukyalirako nga zo kubanga twogera ku nsonga eno ey'enjawulo nga tukkiriza nti alina okumanya okwenjawulo ku nsonga eno. Tugenda kutandikirawo bagatandika n'otubuuzaako naye kantandika nsooke nyanjule Alpha Media Production bibamu kubagaga bafataddemu kasente ne tubanga tusobola okubatuusako ekifaananyi kirabika obulungi bwe kiti ate ne tusigala nga n'emirimu gyaffe gitambula okubaweereza. Kabasooka babuuzeeko tuleke twanjule omulamwa gwaffe ogwaleero nga bulijjo ntandikira nnyo ku ddyo Musumba Peter Sekitoleko. Abalabi baffe aba Export TV Kwebali batulaba Mukama yeebazibwe mwenna mugamba mutya
ndi musanyufu olwa expo mwe bali kunyiriza kifo kirungi nnyo noza mulala leero ndi mu kyesuubo ndi mu kyesuubo abaana baana bagamba mubateekemu ssente kubanga ssente bamanyi ozikozesa mbateekemu ssente batusuubiza pate naye simanyi babawa ssente tebabawa bannange eyo nayo yengeri bwe tubuulira enjiri omuntu amaga n'abuuza ate kuno kuliko abantu abagagga n'agamba nteekewa ssente teeka wano ssente wano ffe bwe tujja ne tubuulira enjiri abantu ne basumululwa nga gwe komishoni woofuna ng'eggulu lisiima. Nze Musumba Ssekitoleko Peter nsangibwa Lugala Prayer Power Church ye kanisa yaffe njala okusima bonna abeerako ku Sunday ku service yaffe Mukama abawa omukisa. Omukulu ajja kuyisaawo akalango nyongerezeeko ak'omupiira mu maaso awo. Nsangibwa ku 0756 12 96 98 0756 12 96 98. Mukama abampera omukisa. Mwantu Musumba olina koyogedde n'onzijukiza abamu nabamala okweyama n'amanga tenaabulawo. Juzi ko twakyazaako omusumba wano najja natuwa ekigambo ekirungi ne wabawo omwana yagamba mu comment section bannange yagamba soda lwaki temutuwadde enteekateeka tuteeka kuba omusumba ajja nga alina mapeesa soda nagamba tagenda kusobola kweraba omusumba kaba na comment section bagamba batya bane tusondere omusumba ssente naye olowooza tulina kyetwalaba babikomera mu bigambo ate nga bali bamaze okusuubiza nti bagenda kukola bwenteekateeka bakole ki Musumba bamufunire ati siyerabeko enjiri gyabuulidde weeraze mumusupporting nze ffe tulina fitina ate buli wamu zituuka munnange wano tewaliwo kulimirira muntu enamba zaffe weeziri ate era ekiba kizaala tukyogera nti kino kyatuuse era kigenda kukola bwe kiti wuliriza bulungi wano 0770 94 42 66 enamba ya expo osobola kubako direct osotekako ssente amanyi ejja kuleeta abe mukiibi kubanga otekako ssente wetaleetaago toteekako bambi oba sekyo whatsapp us tubeere nga tukola enteekateeka y'okufuna ssente mu butuufu bwazo muntu naye yenyumirize mu Yesu kati kansabe n'omugenyi gwe twakyaziza asooka abalamuseeko munnaye sijja kumwogerera abalamuseeko tugende mu maaso n'ebyaffe. Abalabi baffe Mukama yeebazibwe. Mwasibye mutya mwasuze mutya okusinziira na gy'otulabidde. Ssanyu lya maanyi okubanga nange leero ndabiseeko ku kamera za expo erinnya nze Abe. Ndowooza byebye byange sirina kyamaanyi kya nnyo okuggyako era abantu abaagala okusapootinga empeereza nga zino eno banne Mukama abawa omukisa. Musumba abantu bagambe bategeye nti akapiira kengedde. Akapiira banyabo ne basebo akapiira ko kengedde. Ennaku z'omwezi 3 tusooka Nakasajja ku kyafa abagenda osooka okukyazibwa ewa Pastor Kalungi Roni ekyaki bagita Arise Church. Tugenda kuba ate ffe tukubaho mwandaawe era ekyo yes ffe tukubaho mwandaawe. Nkimanyi nabo bali mu training naye bagenda kutuwerekera. Buli mukolo kubaako emperekeze kati so ku olwo tusooka waabwe ate bwe tuvaayo nga 6 ne tujja ate wano ku Prayer Power Church e Lugala. Mukaaga omwezi ogujja gujja kuba mwezi gwa 9 tugenda kubeera Lugala. Kati Lugala ate bwe tunaamala okuva mu kapiira tugende mu worship night tulyoke tukyekole tusinze nabawa amakulu g'okusinza nakibasomesa ekyo si kyakiddamu tusinze kebeera mu video otegeere lwaki weetaaga okubeera mu worship night lwaki weetaaga okugisupportinga. Actually tetunaba kufuna ssente zigenda kuddukanya bintu ebyo zizomanyi nze njagala nnyo amazima Bible nga bwe mulimanya amazima gali bafula b'eddembe. Omuntu yenna bw'oba ng'oli eyo nga ddala oli kingdom mind oli kingdom minded oyina mind y'obwakabaka ndowooza kyandibalitu nnyo n'oyimirira naffe n'otusupportinga n'otuwa ku ssente n'oyimirira naffe kuba bintu bibi twetaaga jazz naye nze nalowoozezza nti mu kifo ky'okuzipangisa tusobola kugula ngule jazz ssente ntono ate nga tupangisa so omugagga wooli awo ate naawe okimanyi nti oli mugagga yimiryako naffe osobola okusiga
ate Mukama n'akuzimbulukusa nnyo kuba Bayibuli egamba nti Isaaka n'asiga mu nsi eyo n'akungula okusinga ne bannannyini nsi. Okiraba? Era eyo oluzungu egamba nti and Isaac grow fat and fatter. Yagenda akola atya? Fata se kye kinene. Yagenda anti yagenda nga yeyongerako ne bamukwatibwa n'obujja. So esimu bugwa yagala okuyimirako naffe eri 0770 eri 07 sorry eri 0770 94 42 mu luzungu eri 0770 9442266 eri manya ga Mukibi Abe. Tetugenda kusigala kyekimu era tujja sinza Mukama tugamba Mukama gundi oyo muwa omukisa kubanga atukoze bulungi. Mukama abampera omukisa. Mina Bwekiri bwekityo. Bannange olwaleero tulina ensonga yandirabika nga si y'amaanyi ku ggwe naye n'ensonga y'amaanyi mu kye twandiise mu fatanite eno oba mu eri eno eyaffe ng'abalokole kantitwalira nti ng'abalokole okusinga kuba mu kutwaliza wamu n'ensi yonna kitutwalira wamu naye kisinga kukosa balokole. Nga gwali 8 gwa August pastor waffe omuyimbi w'eggwanga taata w'abamu yakola ekivulu nga celebrating emyaka gye 20 mu kisaawe eky'okuyimba. Ndi mutuufu? Yes. Ku concert eno bingi ebyatuukawo, performance zatambula bulungi kuba tewaaliwo obuzibu bwonna, mikolo gyaggwa bulungi, naye oluvannyuma lw'emikolo bannaaye tufunye feedback, ndoza gye tuyita feedback eyo. Abantu balina nga gye bareactinzeemu etali nnungi, abalala bavumye, abalala bagambye oyo yagwadda twamulaba. Kati kyesimanyi nze muli neebuuza bano kye bakola kituufu oba kikyamu. Ye abaffe y'omusumba yennyini ekikolwa kye yakoze oba mu bye yakoze ebingi ku mukolo guno gwe okusinzira mu ndaba yaffe nga abantu batuuze kukubaganya birowoozo, tetuzze kuyomba na muntu yenna. Amanyi bantu bawulira bubi navaawo n'agamba mbwammwe nammwe nabalabirawo tovuma. Wekyotaguze kireke. Naye ndowooza avuma abatali zoninga. Ekintu ekyasinza okunyumira ku social media okimanyi. Social media eno buli omu ate nga kyekituufu buli omu mugezi. Kubanga social media bajjawo ebya TV na biki ne babitwanguyiza ne babituteera ku ssimu. Kati buli akwata essimu okusinziira ku magezi ge ye yaba ategeera ekyo kyaba alabye. Ye mugezaawo. Ye mugezaawo. Kati obwongo bwe bwateeka mu comment section. So nzore n'okusinziira oluusi sinenya nnyo bantu abo biba commentinga oba n'ebyo ebiteekebwa ku social media. Kubanga era bw'olengera nja kugeza waliwo omwana wano yagenda n'akyaka bamuyita Kabaka Mwanga. Fene essimu tuzimanyi zirinako business ez'enjawulo bikyamu tuziina nga office. Naye ye bwe lwakwata ku ssimu bw'ati naga bannaye nga nanyirira nga ye buli atunda ku ssimu alaba kunyirira nga ye alaba yanyirira. Kati kwega buli omu essimu engeri gyagikwatamu ayina kyalaba. Yes, ayina kyategeera. Omanyi waliwo kyalaga. Waliwo akagero ke batunyumizaako ak'abamuzibe. Bali bamuzibe aba basatu. Kati bamuzibe abo ne bagenda ne basisinkana enjovu. Baga twagala kulaba ku njovu. Tebalaba ne bagani naffe twagala kale tutegeere enjovu. Bajulirako bingi. Sijja gamba kulaba wabula nja kwogera ku ntegeere enjovu nange. Bamuzibe bano bagenda ne batuuka ne babatuuse wali enjovu. Ebyembi buli omu bamuteeka wawe. Omu ne bamuteeka mu mbiriizi ku kibutobuto. Kati omu ne bamuteeka sayidi zeno kugulu, ate omulala ne bamuteeka eno emabega w'enjovu. Kati buli omu n'akwatako. Okitegedde? Kati bwe baavaayo ne bagamba bano enjovu nange nagitegedde. Eyali emabega yanyumya. Okimanyi enjovu eringanga musota. Yakwata ku mukira. Kimanyi enjovu eringanga musota. Nagikutteko bwenti nga osojo akenjovu we. Gwe olimba si bye walabye. Kati ow'omu kibutobuto wano eno n'amuddamu
enjovu nze kankubuulire nagitegedde kwaliwe batutadde nagikutteko enjovu eringa kisenge we yakwata bwati alaba takimalayo nga enjovu eringa kisenge bwogikwatako bwotyo nene otwala emikono mpaka eri oba eriira wa kwe kuba bannaye nga mwalabye mwenna kyemwalabye teyadde enjovu nze enjovu nagirabye enjovu eringa muti enduddu y'omuti gwe batadde ku kugulu waye we yakwata bwati ng'akimalayo n'agamba guno muti. Yes. Kati buli omu entegeera ye waayima ewaali wategeerera ensi. So social media bwetyo bweri. Naye era nze ku social media kantumireko omuvubuka wano bamuyita Ediga gy'oli alaba nnyo vidiyo zange naye ayomba nange. Ediga ki naye kutumiddeko naye ekirungi kyemusiimako vidiyo zange aziraba. Kati simugaana kuyomba tera okumulaba ng'ayomba ne Mukisa nkutumiddeko mu linnya lya Yesu naawe Ediga akutumidde Mukama abanjagalire Mukisa Flower CEO aba yatuuse dda mu buli mbeera naye bantandike naani njagala tufune tetugenda kondeminga muntu yenna just njagala tufune mu perspective buli omu oba eri simple omuntu yagenzo kirabiramu nze mukulaba okwange nze njaba okulaba okwange nga mukumaliriza okusinziira nga tunaba tuteesezza era tugenda funa conclusion kulwa abantu bali tujja conclude ngaffe abali wano tetulina ko tusalirawo na disclaimer Musumba wanjisaba era kantandike naawe tusaba otunyonyole muggo okusinziira mukulako okwekivulu kino kikye nalabye walabye eki oyinza okuba ne walabye ensobi oba walabye success. Kati nze Pastor Bugembe first of all twebaza Mukama nti yakoze yajjukidde yabadde akola kwebaza first of all nsooka ne muwati ti yajjukidde okwebaza kubanga abantu tebeebaza abantu bangi bakolebwa ebirungi naye neerabira tukyebaza emyaka 2 kuba yagiyise 20 years of Pastor Bugembe kitegeeza teyabadde musician yabadde Pastor Bugembe mu kituufu yandibadde alina tubuulira njiri naye bw'oteekawo enjiri tebajja bayinza okujja basaamusaamu kati obulira enjiri kati twebaza Mukama ku lwekyo naye engeri gyakikuttemu nze gye ntunuulira waliwo message gye nnina ku simu awe egamba naye Bugembe obulokole bwamukola ki? Bwamukola ki nja kukusomera kali awo nkalina ku simu yange awo kubanga bw'otunula kale nze bwe natunulidde engeri gye yategeseemu ekintu kye ndowooza okuzanyirira ate kwasusse okuzanyirira kwawambye nnyo paati anti celebration Bible egamba mu Bakoliiso manyinza ebyange bya Bible Bakoliiso ekisooka 10:31 Bakoliiso ekisooka 10:31 Bible egamba nti 10:31 egamba kale obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu ekigambo kyonna mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. Okawuliddeko kubanga bw'ogamba nti weebaza Katonda kitegeeza olina otteekawo akadirisa nga Katonda ayina waayima ayina waali kuba kati bw'otunuulira kano akayimba pastor ke yakuba ng'agenda nga alaga abagenda mu ggulu kayimba kyako kayimba kyagala embuuza biriba bitya Besigye teyayingira okimanyi teyayingira ne bamukomyawo abasiraamu tebayingira naye wano bakola batya andi janti jajja oba olina omuyingiza oyagala kuba mirembe
Nze onosonyiwa kuba ngenda kusala ekirimi nga tebana badde nakunyanyula. Tewali buzibu bakwanjudde dda. Mukama yeebazibwa abooluganda. Amen. Nze nina ekintu ekimu kye njagala twogereko. Kiki. Kubanga okusookera ddala ne mu ntandiko yennyini omukulu ono bwe yabadde ayanjula ekintu kino nga bwe kyali. Ayina ka perspective ke yaleseeyo. Mwafrontinze nnyo ekyokwebaza. Ne mwerabira ekyekivulu. Ne wano naye kennyini bw'oyogedde 20 years of Pastor Bugembe. Si wote bw'okyogedde. Naye posta egamba egamba bweti. Nze kansomye ddala ku posta kwennyini. Egamba 20 years of Pastor Wilson Bugembe music. Kagwayo na music ke kasembe era ko kalina mu white. Okalaba? Yes. Simanyi oba kalabi. Oba n'omulabi waffe asobola okalaba eyo gyali. Bakatadde mu white. 20 years of Pastor Wilson Bugembe. Era ndowooza yabadde era emyaka 2 ali mu music kubanga emyaka gye yakamala mu bwa pastor gye emyaka gye yakamala mu kuyimba byawukana. Ekyo siri sure bulungi naye giyinza okuba nga kirina engeri gye kyerinaanye lwakuba kati ye kimuwadde amaanyi nti ye kuyimba kumuzimbye ennyo mu bwa pastor. It's music that came first. We stand to be collected. Yeah, we stand to be collected. Okitegeera bulungi ekyo. Kati ekyo kitegeeza ki? Music ye nga ye music. Kiina ogambye oba kulya oba kunywa okola ekigambo kyonna mukikolenga kulw'ekitiibwa kyani kya Katonda. Pastor Bugembe akoze ekintu ekyo. Nze erawo muwa credit Pastor Bugembe weebale. Mukama ayongere okuyimiriza n'okunyweza. Omuwagidde. Yes. Wa Pastor Bugembe akoze music nga crossinga okuva mu kanisa n'atuuka ne mu mabaala. Yes. Kituufu tulina abayimbi kati ngenda kumenyera abayimbi bano abayimbi ba gospel. Tulina omuyimbi Judith Babiri. Tuyina omuyimbi Joseph Ngoma. Tuyina omuyimbi Levikson. Era naye ennaku zino abadde nnyo mawulire nga trendinga naye ndowooza ekyo si kye kyatuleese. Ne tuba n'omuyimbi Bugembe. Naye ndowooza mu bonna abo Bugembe wankizo nnyo. Kuba ate Levikson kuba ate kati bali eri bwe badde otandise kale. Ate Levikson tajjaamu. Tajjaliyo wabulu. Kyobala ne copy Brian mujjeyo mbadde mutekane ne mujjawo. Levikson to some extent tumuteekayo. Omanyi kulwaki? Sikukyamuukiriza. Naye gwe ne naliyo ojja kukikkiriza nti Levikson oba kansooke nve ku Levikson ntandikire ku population gye tuyina kati. Esingamu kibavubuka 70% bavubuka. Okitegedde? Kati Levikson ate ye music we bavubuka akola nnyo. Okuba kyamuukiriza. Kyona kyokitute. Kati buliri nanti kuba ekyawandiikibwa kigambye oba kunywa oba kulya kikole nga kigulumiza Katonda. Wamanya gye tubonge Katonda yatuwadde kyekibombe. Agulumiza kibi. Kati nze kampitiraawo sijja kunonoosa byala. Kati naye omukulu Bugembe nga nzizeyo ku mulamwa. Bugembe ayimbye music nga mu kanisa tumukuba ne tuteesittala ne bwe tuba tuwashipinga tumukozesa osobola okuwashipinga ennyimba za Bugembe. Saate ne bw'ogenda mu bbaala kuba n'obwa DJ nabo nabukolako okwo. Ne music wa Bugembe osobola omukubira abantu. Ate ne batayomba. Njagala kuyingirira era nga gamba nayo kyennyini nakyo tuyombya ng'abalokole. Ekiriwa ekyokuba nga music waffe bamukuba mu bbaala. Kyo tekirina buzibu ndowooza. Kibakaayanya. Ku ground abantu bakaayana. Kati Bugembe lwaki oyimba mu bbaala? Ono mukulu kansooke mukutaaseko katono. Kuba mpulira ekintu kyayogera. Mu balokole ndi mulokole. Naye mu balokole tulinamu
abantu be bayita aboolwoyo. Be batya abo? Abalokole tuli ba mwoyo. Bannalwoyo. Naye waliyo omuntu gwe bayita owoolwoyo. Waliwo omuntu be bayita ba extremist oba ngambe bwentyo. Bo nga bakisukkulumya. Yes. Kituufu tulina kuba very keen ku bintu engeri gye tutambuzamu obulamu bwaffe ng'abalokole. Naye ate kye tutalina kwerabira mu byonna nti ffe tuli balokole emyoyo egyambadde omubiri. I agree. Wano otera okukyaza wano abantu oba yali musumba ono yakyogerako n'agamba nti abantu nga yayogera kubalabye ekkubo ng'ekimu ku kyabatta baafa nnyo ku mwoyo ne beerabira omubiri. Balabye ekkubo kye kyamutta. Okitegedde? Negundi ono mu Nigeria Birobowa. Waliwo mu Nigeria pastor eyalinnya ennyonyi n'afulumyako abantu yali ani? Taata wa Benihini. Ono mu Nigeria mwerabidde naye tujja mujjukira. Naye nga tebafa ku mubiri batya waliwo omuntu okuba nti tamira ddagala ne walwala agamba nti sijjagera mu ddwaliro. I have to have faith. N'okuva ku ekyo which is not bad. Noyina kukola byonna. Ne musiiba omuntu noga ngenda kusiiba n'osiiba ennaku 30 dry. Si kibi with the guidance of the Holy Spirit. Yes. Naye abamu n'okusiiba kwennyini omuntu asiiba lwakubanga yategeera nti okusiiba kiyamba. Kati ye n'atuuka ne extent yeetuma nti bw'afunamu ekimutomera bw'afunamu challenge n'asiibirawo. Okitegedde? Katonda tabiriimu kyova mu makanisa mujjudde alusa. Okitegedde? Kati gwe view wali ku Pastor Bugembe gwe badde ki? Kati nze nkomawo ku view yange ya Pastor Bugembe. Lwaki ntunulidde akantu kali aka music. Music kyeki? Music but tusoma music was so much. Is it an organized sound? Music is an organized sound. Yes. Yeah. Kati bwe kiba nti kati muno fe mu music mulimu element ya art. Kitegeeza ki tu performing. Yes. Music tagenda kukola ne bw'obanga oyina eddoboozi eddungi ng'oyimba bulungi naye nga bw'ojja tula butuuzi wano bwe nti neewombeeka n'ennyimba byennyimba nenvaawo gw'omulabi kigenda kubowa. Okitegedde? Yensonga lwaki tukola video. Nze ndi video director. Kino tukwata eddoboozi ne tugattako ekifaananyi. Bw'oba akoze eddoboozi nga ddungi ligenda kusikiriza omuntu awulira ekidongo ekyo. Kati kino nze ndi ku music. Kuba music ekimukolebwa ekikola music it is tubala audio visual. Tubalirira amatu n'amaaso. Video eno bw'aba yagikola mu kaseera kanzije ddala ku video eri yennyini gye wayogeddeko eya biriba bitya. Akaseera video ewe yakolebwa mu byobufuzi wano Besigye yalina amaanyi. Ye Museveni abaddengako ebbanga lyonna ffe tuzaaliddwa tulaba Museveni. Kyemmanyi mu biseera ebyo singa Bobi Wine yali nga ekibiina kino ekya Nuupu weekiri era naye yandibadde kalakita y'amaanyi mu vidiyo eyo. Anti mu mpya alimu. Tusooke tugende wali eri. Kati lwaki Bugembe yakikola ate Besigye n'amusigaza emabega? Ate Museveni waba bwe yatuuka abasirikale baatunula bwe bati eno tewali amugamba nti yingira. Lwaki? Eyo yali entertainment. Kyali kunyumisa oba kulya oba kunywa byonna mubikole nga mugulumiza erinnya lya Katonda. Anti kati olaba eddoboozi ligulumiza Katonda. Okitegedde? Kati then n'oteekamu ne element kana ak'okunyumisa. Kati musumba okamukubuuliza ekibuuzo kino. Mubuuze. Sebo kyogamba oli director mulamba. Gwe kyogamba teri bakola type wa music oyo nga video banungi right? Nga akola music music video nga nungi kati for an example kankwenga nga Kenneth Mugabi. Olaba nti akola kayimba naki nakola video musumba kali ntabitegeera. Naye nakola video ya kayimba naki kalimu entertainment nayambala nga barasta biki naye watuuka performing ku stage ajira katebeke na gita abantu tebajja
ekibuuzo ky'ombuuziza kirungi. Kenneth bw'aba akola music we atuula ku katebe. Kyekimu n'omukyala bamuyita Kenneth Mugabi nolimba nachi naawe simumanyi. Ayimba music omulabi waffe yamutegedde kati ngenda kuwa n'omuyimbi omulala era ate ye nga tulaba nti Mugabi atuula nakkakana naye ate oli ye nga akitwala wala. Adele Adele muzungu. Adele yakolako concert yakola za VIP shows naye aba ali mu kuyimba omu najjayo essimu recording enkola z'abantu bwe ziri ennaku zino abali mu audience na complaining nagaana naye bantu mu eddala kiki osasudde $100 ompitirivu ojja ondabe kati ate oli mu kwemenya n'essimu ondikodinga tula butuuzi onyumirwe naye kati jjukira n'obo concentration ebojjo wano ate oli ku ssimu yo ate bw'oyagala owulire ate bw'oyagala olabe wasasudde olredde akusemberedde tomulabidde ku screen omulabe maaso ku maaso mu Africa ne mulabe egundi e German tokkirizibwa kumala ga recording ebyakifere. Yes, kati olaba ekintu ng'ekyo kituufu music omukkakamu bw'atyo tumuyina naye nga atunda n'okutunda naye kati wano kye tuliko bugembe obala akatale obala akatale k'oyina anti kati nze kubanga musumba bugembe kati nze olaba moderator nze challenge yange twawukanidde ne omukulu Abe eriemu nti nze simugaana kuyiiya naye bw'otusigira ekifaananyi nga n'atalokosa ayingira eggulu obeera otusigira ze mbadde manyi nti creativity yandize yes naye kati odidde Chameleone talokokanga ayingidde Bobi Wine talokokanga ayingidde Museveni yagwa mu bulokole takyali era naye akyogera lwatu takyali muki neera naye ayingidde bw'ogenda otulaga abasiraamu bakola batya obeera otusigira ki ze mbadde manyi buli kimu kyokola kirina okubaamu akafaananyi katonda Katonda agulumizibwa kati yes kati Musumba ngenda muddamu engeri ennyangu Musumba bwe wali otandika okukola shows ku channel kuno ezimu ku miramwa ddala gye wajjirako ng'oyogera nnyo ku basumba abaki ngambe kale abasumba kale abafere abatali balambulukufu Musumba ekkanisa kyemmanyi olina ekkanisa z'omanyi nga zo ddala ziyimiridde ddala ku kigambo njagala otusigira ekifaananyi ekkanisa z'abafere n'ekkanisa eziri ku kigambo ziriwo ezisinga abantu abangi ez'abafere ku lwaki first of all bali more creative abafere komaawo agambye eki they are more creative kati creative n'ensi eno esikanye abantu Pastor Bugembe akola music we nga wa gospel naye alina okugattamu element eno eya creativeness abantu n'abatali balokole banyumirwe okitegedde oli ajje nga azze lwakulaba vidiyo eno naye amalirize ng'awulidde n'akayimba okukkiriza kuva mu kuwulira okuwulira ekigambo kya Katonda yes kati nkusika amaaso kye ganaalaba amatu gasobola okufuna message kyova ayina naye ate kati kiryoke nti beera creative naye towa Chameleone kuyimba kiriwa kale bw'aba nga anayimba mugambe ekyambalo mwagira n'ekigundi kisikaati kiki kiri awo kintuntu Musumba kyali mu kwogerako byahapenize ku concert eno not so byahapenize ku concert eno kati concert eno nze Musumba Bugembe Mukama akuwa omukisa yonna gy'oli lwaki Musumba Bugembe musabiro yes Musumba Bugembe oyo musabiro omukisa olw'ensonga atukoledde ekintu atunaazizzaako ennaku ng'abalokole tubadde tulina ekiswalo nfe ng'abalokole ebbanga ddene nedda ekiswalo kye tubadde tulina
ebivulu by'abalokole bibadde bikyasinza okufulopinga. Abalokole tutegese ebivulu nga bye bisinga obutabaamu bantu. Naye Musumba Bugembe yatunze tiketi ne zigwawo, ekivulu n'akiteeka ku nnaku ezi. Awo ekyo kirungi. Okitegedde ekintu ekyo wano mu Uganda bakakikola batono. So Musumba Bugembe ekyo yatuwangulidde. Yes. Kirungi nnyo ekyo. Ebivulu by'abalokole ebisinga biki ekibikubye? Advertisement. N'obuteewagira. Amateeka gasukka olumu. Okitegedde ekintu ekyo nti oli atuuka ekiseera music waffe wa gospel twatuuka ekiseera ne tumutaginga ku makanisa nti ono mulokole waawa, nti mulokole wa Bugembe, owa Bujingo tajja kujja. Okitegedde nti ono mulokole waawa wa Gundi, ow'eno tajja kujja. Bimu kubireetedde ebivulu ebyo okubwa. Era olaba nti ebivulu eby'abalokole bibadde bisinza okukola babadde nga bakwatagana nnyo no Musumba aliwa mwirabidde Lubega. Grace Lubega. Aina following. Musumba Lubega aina audience yeyo. Ate eri egwa mu 70%. Yes. Kati olaba nti ebivulu n'ebikoze badde nga bepiringa ku Musumba oyo okusobola okufuna. Naye nga nabo singa bastandinze ku lwabwe oba ku lw'amakanisa gaabwe gye bali tebandikoze. N'olaba omuyimbi uno Gabi we yakolera ekivulu kye twali tusobola okumuteeka Gabi Ntante nga yali twali tusobola okugamba nti gospel music industry ye yali agitopinze kuba Kyeza yakuba everywhere. Naye Gabi okulanga kwe ne kubula ne kudoza nze muri munze bwente bwensuubira nti yakitaaginga nnyo kuba nawulirako n'omukulu omu nga akola statement Kasuku yakola statement eno n'agamba nti Gabi namukubirako nga mpulidde show ye ne mugajangu tukolewo ku interview nangamba nti agenda buuza ku Mwoyo Mutukuvu. Ate awo si kibi. Buliriza bwe yabuuza ku Mwoyo Mutukuvu n'atadda. Kitegeeza nti kale Mwoyo Mutukuvu atuuka okuba yakola ki? Yakigaana. Tubakati gwe Saabakaaki Kasuku. Olaba noza kati lwaki omuyita Saabakaaki? Yabadde ku Wakaaki. Wakaaki w'eggulu. Kati mutuufu abuuze bannanka nkubulya ate Katonda siggwa muwa speed. Saabakaaki mu kanzu y'Abasiraamu. Kati naye gwe olaba nooza okuzannya nti kwabadde kungi. Bwe libanga eggulu kale creativity ono yabadde ki? Creativity. Naye era pastor yanifunye oba omulokole yandimidde ku mulyango okutusigira. Lindako Musumba jaga mukubuliza ekibuuzo. Musumba. Ekyo oli ku katemba yakoleddwa. Mbuulira ba comedian aba abalokole. Nga mubamanyi nga nze abamanyi. Ba comedian aba nga ne mu comment section tugala bayagamba yoyo mumanyi. Ne wa babiri bokka. Aba babiri bokka. Kale mpaayo omu. Yali Gundi onani. Yali njagala ali tongamba yali. Sanga yagwa. Kati balokole ndowooza mulabye. Kino ekintu Amoti. Nowe mulaba otyo. Ate naawe leka atya. N'olekukate nowe mulaba otyo. Sya naawe kyosoka. Ezo ko yabikola ku stage. Bonna ba comedian kale kitwale nno kale kitwale nti Amoti mulokole tukitwale nti n'abalala byo n'abalala abalokole kuba ne Gundi ne nono MC Mariachi era nnyo gende wa Bugembe eyo kisoboka okuba nga naye muki mulokole naye comedy we gwazanya tali in the line of church. Tuna comedian bantu ne Uncle Chumi akola stand up comedy ne asabira wa Bugembe ono omwala. Ebintu ebyo wandibirese olw'ensonga abantu abo banyiiga. Kati Chumi asobola okuba nga takyali comedian nga yafuuka artist. Kati gwe n'omupindi kuba comedian. Wamma ate artist nalaba yakolako ekivulu awo ku Power King. Ayina ennyimba ze. Tetukuyinako buzibu Uncle Chumi. Yes, naye bonna bw'oyogedde kituufu basobola okuba nga balokole. Naye nga bwe bajja ku stage character gye batuwa si ya mulokole. Tebiweesa Katonda kitiibwa. Tebalina lunyirina lumule boogera muki? Mu Bible. Naye kati bannange. Kati kitegeeza nti omusajja ono wamu okukwata n'aleeta bali abanasobola
influencing ekivulu kineno Aleta okay suku. Naleta kasuku ennaku zino TikTok for you page to scrolling a video nga zizo nga tomulabye wali Bate kyebelengendo gamba Musumba nti singa bakwata kati nganzo omulokole wene Luganda ne bantu abalije bataddewo omulenzi saba kaki naye nga tumumanyi twandibadde twogera ku kivulu ekyo singa sekyo ate ekirala era kasuku era naye weebale nnyo mu kivulu kino era kyewakola kasuku Do you believe what that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. bino bigambo bye nabiwulira ku shoyi nagamba nti nze nagula dda tiketi yange sebo mwami Bugembe kakasa nti oyimba namenya n'ennyimba zizayagala bakole batya bayimbe ku influence jayinda. That's a promotion ku show. Tiketi yagigula no va ku performance akyogeddeko abantu kati abadde agoberera kasuku ategeera nti waliyo ne show bweti okitegedde kati okumuwa aperforminge wali eri siraba kale noonya engeri gyekyavoddemu. Nze simanyi oba naye abali ku side yange kubanga nze bwe ntunulira ekintu kino Pastor Bugembe kituufu yabadde creative ekirungi. Creativity yo yeetaagisa abasajja ba Paulo baayiyanga baani era Paulo atulaga abagamba tuyiyenga tukolenga drama tukole ki mu kanisa. Paulo abyogerako mu bikola by'abatume. Naye ekintu kimu kye tulina otunuulira bw'oba okikola kireeta glory kubanga osobola okuba ng'olese creativity naye nga tekivoola ekitinga kitibwa kya Katonda kirabisibwa kati ekintu ekyakoleddwa okuleeta okuŋŋaanya abantu bonna atali balokole n'obayiwaawo ne bayingira n'eggulu ekyo kisiga ekifaananyi ekibi nze ebintu bibiri kale bandikuumye eggulu naye tebandiriyingidde kubanga labayo omuntu yenna era gwandaba tosuubira nti biwalabye bituufu tojja kuyingira ggulu nga tukoze eki lyabadde just drama. Eggulu lyabo abawandiikiddwa mu kitabo eky'obulamu abalokose kubanga ffenna abagenda okuyingira eggulu tuyita mu Yesu. Yesu bw'aba takumanyi tewali kuyingira ggulu. Weewaawo ekyo kyo kituufu nga tonnaba kusenza omulokozi eggulu teri naye kati Musumba njagala nkubuuzeyo ekibuuzo gwe Museveni nze Bugembe nenkola oluyimba olwo gwe wayogera nti kale ndi mulokole naye nagwa nenkukwata nenkuyingiza geyeena wali mu luyimba lwange yagala kola ki awo tubulire ekala ya drone gyoyagala kati olaba Musumba ekyo ekintu kyenkugamba newakubadde tuperforminga newabaayo ebintu andi kati okyokola otomuteekamu muleke oyo muleke ebbali olamala yoteekamu mwakimu mu luyimba lwo kati nedda kati teekamu Bobi Wine teekamu Besigye teekamu bamugaane kakati Musumba nkugambye by then abantu baneeno kale sijja nakwesiba ku kya by then ne kakati waliwo abantu ab'ebitiibwa bali awo kale kati katukitwale ku show kwennyini ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga atudde wali eri gwe nojja waneeno n'omukwata n'omuyingiza geyeena ey'omuliro kituufu ayinza obutayatulaawo nti naye muvubuka gwe kyekyo kyonkoze naye lowoozamu lonoddamu tegeka anajja igulu alyagalyandiba wabana abaana ba social media batereka
era musajja atwajja kukola statement emu beetagali mu bweti bajja nedda bajja leeta kali aka video ke bajja okuzza kituufu naye kati nze kyenkola abo bonna bempise sibateekamu bentegera nti bantondo sibateekawa nanti kati olwosho tegenze ku nyumba lyali wali ziteekawa kuba kati bano bonna ba pasita ba muzeeyi kuba kati manyi oyo aliko emiggo womumira eggulu miggo kati Bobi Wine yosobola okumuteeka Bobi Wine omutera ebivumo kyeri yakyembalina okugamba nti Bobi Wine ye nga ye ajja kutegeera naye ate bano abaana ba social media aba NUP bajja kukuba ekivulu kyo mpaka ku ground wali eri bajja kivumirira bajja olaba bo benyini balemeddwa okukkaanya ogwa DP kati bano abaana naye kali challenge kati tegesimira naye kali challenge yino wetunulira waawano kati wakati omukulu ono agamba yayitibwa eri bayimbi bansi kubakyusa naye kati bameka bakyusizza 20 years bayimbi bameka gwe sebe ekyo tokyeteekako ekyo tokyogerako kuba kati first of all abakazi 90% abagendayo bandibanga batunulira 90% bandibanga batunulira nti nandiba gwe kamale eyo nandiba ekyo kimu okiraba tu mulimu abagenda bagamba nti nja kulabirayo ba comedian nja kulabirayo abayimbi kuba buli Sunday kumpi wabayo serebu akola atya ajja tu mulimu abagendayo abagamba nti nsabira bwa serebu chachi wange emanyikiddwa wali eri kati abo tobeteekako mu kanisa tulina abantu nga talokokangako naye nga bwatuuka wali byonna abikola ate ekyo tekyatandika kakyatandika eri nga abamisiri bava abaana basirayiri bavaawa emisiri iyi bulungi nnyo nga ayinza n'okujja n'abagamba nze nalokokera mu kanisa egindi omwoyo mutukuvu aba takikubikulidde ayinza n'okuweereza naye nga musamize fe wali egundi erungujja omusajja yawasa ne sisita mu kanisa nga musamize ayina esabo wali egundi enateete tomubalirako nnyo obulokole bwobawebalirako bwe bubwo abantu bazibu si buli golaba mu kanisa nti yalokoka nedda kifu naye nga nze mulinda Bugemba ina ba inspiring kati gye bali nze maka mitane mabegao suspectleza mwali mumuliddeko lumu bali ku TV ku NTV nagamba Bugembe nze nkuzizani suspect era wadali eyo ayimba alaba nti mubya muyimba tambitegera naye ono mwana akulidde emikono gyange mwana wa church kati nze kyembadde njagala tusomeko mu Bebulaniya meka 10:25 Bebulaniya 10:25 nsome ya luzungu nga bagenda okusoma wanze je nina ya luzungu nsaba kuyisawo kalango kano nga munoonye ekitabo ekyo Bebulaniya 10:25 Cambridge Junior School Matuga Kito Primary School basomesa abaana gweleta omwana okuva omwana kasangira emyaka egisoma we paba gwe muleete muteeke ku ssomero ogenda sigala nga owuliziganya n'essomero essomero ddungi bakkiriza bazadde okujja n'osooka n'olambula si kumala galekayo omwana ffa nga tomaze na kutegeera mwana wo agenda kubeera abasomesa balina emitima egy'ekizadde ate nga balabirira omwana ddala ng'abasomesa balina okukikola omwana takoma kuyiga bya mu kiraasi byokka ayiggako curricular activities omuli okusamba kapiira batumbula ebitone okubaka emizanyo gyonna bagikola ova ku ekyo tebakomaawo ne bongerako n'omwana value endala gamba nga omwana okumigiriza okubekinga basi okuyigiriza omwana okuwuga ne bayigiriza omwana okukuba ebivuga ekyo genda kisanga mu ssomero kibanna Cambridge Junior School Matuga Kito bakubireko olunaku olwaliro tokirowoozaako nnyo bana bawo ekitegeeza nti nno bwe nkwata omwana ne mmutwalayo nzikirizibwa okumulekayo mpaka nga amaze P7 nkugambye osobola omutekayo nga yakaweza emyaka egisoma
nosigala kujjanga either kumuwuliza ku ssimu oba kumulabako. Mpozi nekya nosigaza kunoonya ate kati mwana mulala. ate oyo nawuli atogenda na mufaliso yadde kaki bwomwana osulayo obusuuzi ng'osigala kuweereza fees. Ate nga n'abasomesa mubeera muwuliziganya si bino yakubira musomesa nagamba asibaddeyo ate omusomesa buli omukubira aba available ate ng'omwana wo osigala omuwuliza omwana bamulabirira ng'abazadde kuba abasomesa baffe bazadde. Cambridge kati mwabali ebweru omanyi kati nze nkambabuulire kino abantu bangi bali ebweru naye ng'akaaba yamulekera sengaawe nga buli zaaweereza fees. Sengaawe azirya omwana tasoma mu nnimiro mu lubimbi kati gwe ebyo byonna biwone sindika omwana ku Cambridge owone stress gwosigaze kola ssente. Ennamba ye yetambulira wansi awo ate nakalango tukakuba buli sheno webanga yetandika so bambi tosubwa twala omwana we yeyagale ate naawe omuzadde ofunemu kubanga ogenda kufuna emirembe. Amina. Ndowooza nti ekitabo mukiguddeko gwako. Bebulaniya 10 olwa 25 agamba nti obutalekanga kukuŋŋaana wamu ng'abalala bwe beeyisa naye nga tubuulirira era nga tweyongera okukola ebyo bwe bityo nga bwe mulaba olunaku luli nga lunaatera okutuuka. Okitegedde Bayibuli kyeyogeddeko kola ki kuŋŋaananga. Kati muyina ekintu kye mbadde mwogerako waneeno era abantu abasinga bano bakyogerayogerako naga nti Pastor Bugembe akyaza abantu mu kanisa abantu si balokole n'abaleeta mu kyaki naye yo Bayibuli eyogedde kukuŋŋaana kubanga olunaku lukoze lutya lusembedde. Pozikonera n'ekibuuzo ekyaki njagala okubuuza omusumba ono. Nange njagala kubuuza nti gwerabidde nti n'abaana ba Mukama bwe baakuŋŋaana Nesta n'akiika. Kituufu nnyo ekyo naye ekyo kyombuuziza kituufu nti n'ababi baakola batya bajjiramu naye weerabidde nti nno bonna ababadde nga ababi bwe bagerezaako oku encounting church oba okugirumbagananga ne bajjira mu kibiina ekyo babadde nga spotted out. Ojjukira omukyala eyali alagula ng'alaguza simanya mandwa eyali alumbye Pastor Bugembe. Sooka ove ku Pastor Bugembe tuli mu Bayibuli yalumba alina omuyigiriza gwe yalumba naye nga yali mulaguzi naye nga akozesa gyali mizimu gy'abafu emyoyo gy'abafu nga gye giragula n'abagamba nange nkya yes. Kitegeeza nti yo nga ye ekkanisa erumbibwa enkya n'eggulo naye bw'ojja ne agendas enkyamu Katonda waffe si munafu. Katonda waffe asobola okulwana ate asobola okusupootinga. Kyova olaba era ne mu makanisa enkya n'eggulo bakubiriza bano ba ushers nti nammwe mulina okusaba osobole okwidentifyinga omuntu oyo ng'akoze atya ng'akutuukiridde. Ekitegedde nina ne vidiyo era anyway ekyo kansooke nkireke nsooke mmala okubuuza Musumba. Musumba abadde nina ekibuuzo kye ndowooza gwe nkozeemu. Musumba kyalokola mbulirayo omusumba alokola taliyo. Ani alokola? Yesu. Omulimu gw'omusumba mulimu ki? Kusumba. Omulimu gw'ababuulizi b'enjiri mulimu ki? Kuvuba myoyo. Fe omulimu gwaffe ng'ababuulizi b'enjiri ng'abalokole nga kyo gwaffe gwa kwogera eri bantu abo ogwaffe si gwa kulokola. Natuwulira sooka owulire sooka ompulirize bulungi. Omulimu gwa Musumba Bugembe si ye kulokola abantu abo. Okitegedde ye ogugwe kakasa nti alina okukakasa nti abantu abo bawulidde ekigambo. Kitegeeza nti omuntu oyo bw'amuleeta n'amutuuza mu kkanisa ye ogugwe agukoze amubuulidde. Kati Katonda yasigaza paati ey'okukola ki? Ey'okulokola. Naye kati awo waliwo challenge. Abantu bano gwe bw'otunuulira emyaka 2 omukulu gyayimbidde ng'akolagana nabo si kibi tubeetaaga balokoke era ekyo kirungi nnyo tumuwaawo credit naye mu bbanga ly'amaze nabo gwe oba olaba bo ba developing embala ya Bugembe oba Bugembe ya developing embala yaabo. Yes, ekyo ekibuuzo kyabuuziza kirungi just lwakuba nti ekintu kino eno
mukivugira nnyo oba abantu abasinga baba boogera ku bantu kuba video ezisinga otambula ze zino gundi yakyaddeyo nayogera bw'ati gundi yakyaddeyo naye abantu abo nabeera olina bowulira nga bakola statement agamba oba natuuka ekiseera ng'ebintu bino bintamye oba nga mpulira ndi depressed oba mpulira ndi isolated naye bwe nagendako ewa Musumba Bugembe omu ye Mesa Semakula yes owulira emmeme ye neekola etya neetereera Katonda Yesu tumutwalanga shepherd omusumba naye ayogerwako ng'omusumba aleke endiga 99 ku lw'endiga etya emu era mu kyaki musobola okujjamu abantu 1,000 oba batuuze abantu 1,000 wabula olw'omuntu omu alokose bw'ati ne wabaayo ekijjulo mu ggulu tetufa tetujja kutunulya numbers nyingi wabula asobodde okubaako ne kyakola waliwo ekituukiddwako it is a credit for him kubanga ye nga ye si mulokozi ekyo nedda si mulokozi alokola ye Katonda. Waliwo ekyawandiikibwa wano kiri mu Bebbulaniya kiri mu Bagalatiya neza ku kibuuzo kye ky'omusumba nze ngamba ye yasaze asaze atya kubeera asigadde atula nti Yesu ye Mukama naye embeera ze awambibwa nnyo tumulaba olaba ku nguluwe asaze ye naddeeri olwokuba twogedde ebintu bingi netwesanga olusi tuvuddeko ne ku kintu kya concert naye kati njagala nkuze ku kintu kya concert nedda nga tetunavaako awo kansooke mbalage kansooke ensome kiri kyeŋŋampi nti ku Bugembe abantu bano baleeta be bamukyusa oba yabakyusa Ebbayibuli egamba bweti ono Peetero yali abagambako ng'agamba baali kusomera wano Pawulo yali agamba kuba Keefa baani Keefa ye Peetero agamba naye bwe nalabanga tebakwata kkubo golokofu mu mazima g'enjiri ne ŋŋamba Keefa mu maaso gaabwe bonna nti bw'obanga ggwe bw'oli Omuyudaaya ogoberera empisa z'Abamawanga ezitali za Kiyudaaya owaliriza otya Abamawanga okugoberera empisa z'Ekiyudaaya awali Ekiyudaaya ateekawo obulokozi bw'obanga ggwe omulokole ogoberera empisa z'ab'ensi owaliriza otya ab'ensi ogoberera empisa z'abalokole owulira babuuza ani babuuza Keefa ye Peetero ffe Abayudaaya ab'obuzaaliranwa abatali ba mawanga abalina ebibi owulira kubanga Peetero yalina Peetero omuze nga bw'abeera eri mu Bayudaaya yeesigala nga Muyudaaya ekintu ekiri dangerous kubanga ekyo ekintu bw'oba toli serious owambibwa osobola okuwambibwa n'otuuka ekiseera nga gwe yagenda okuvuba nga baakuvuba kati nze ngenda kuddamu bwe nti waliwo ebintu ebimu bye tukola nga just tulina kuplayinga paati yaffe ne tusaba Mwoyo Mutukuvu atuwanirire kubanga Yesu bwe yajja teyajjirira batukuvu yajjirira boonoonyi abali mu nnyumba ya Isirayiri era nammwe y'ensonga y'emu lwaki mulina ebizindalo ku buli kkubo kusobola kubuulira abantu bali ki abali wabweru naye kati Musumba njagala rating effectiveness y'abantu bano ababiri omu akutte ekizindaalo atadde ku kkubo emmotoka we ziyita abantu we bayita totunuulira muntu akolerawo awo wabula njagala otunuulire bayitawo buyisi omuntu ayitawo asobola okusooka n'ayimiriramu n'akuwuliriza eddakiika 3 oba adduka kuviira bimuwogganira kuba ebizina ebiwoggana bw'okiyita bw'oti okumpi kiba kireekaana abatono bayimirira amanye ebyenjiri tebisika kati sooka olabe n'omuntu asituse n'agenda kangeze mu bbaasi nayimirira mu bbaasi ng'etambula n'ayogera kwaba babiri ani gw'okakasa nti oyo at least ddala ebyayogedde babiwulidde
ali mu bus kati okitegedde nti ye Bugembe eno mu kanisa abuulira enjiri kituufu era ne bwe tuba twogerako kale katugeze bwe tunaabala nti concert ez'abalokole zategekanga zo specifically y'abalokole zetwandiise zi worship night azitegeka azikola kati ezo oba kushuwa ndi wonna abazze wamanyi Katonda oyo amanyi Katonda ekimulese kusinza tekijja sikooli yes okitegedde kati kitegeeza nti awo you have to go an extra mile ogende gye bali kubanga era Bible eyogera bweti nti mugende mu nsi zonna mubuulire so waliwo ne wano wegambira nti like weyogerera ku kyama maka g'abantu naye anaabagoba mwekunkumuleka enfuufu mugirekaawo okitegedde kitegeeza waliwo ekiseera we kituukira nga we have to go to them nga so sibbo kujja kutunoonya abula nga ffe tulina naffe okukola anti kati awo era nze kyendaba moderator ki kino nti Pastor Bugembe bonna abantu ayina enjiri baabuulidde enjiri gamba nga bano kuba Pastor Bugembe ayina orphanage ayina ne wano we yayimba ndalaba omubi nali manyi mpedde waliwo abaana abagwa mu mazzi ebiwamu abiwulirako kati kati ne waba kati ayina orphanage akoze omulimu era waliwo nedda yazanyanga katemba kati awo nawona kati awo ayina be yayamba naye bano bonna abantu baludde nabo bazze atambula nabo nga mu agement ye bakyagaanya okulokoka abamu bamusinga ku myaka tono abalala abasingako abalala benkana kuba kati tunuulira nga akamiliyoni ate oyo tajja kulokoka tokakasa kubanga sobola okugirawo ekirwadde nekimubala embirezi nagamba Bugembe jangu njatule kaliwulira oyo Bob Wine Bebe Cool yalokoka musiraamu Sali Sali Moses Sali sorry Syria Moses ate benera Syria Kisiraamu Moses Sali ne Moses Syria Kisiraamu Musa Sali nenga musiraamu okay kati tunulira abo baani abalala awe bali awo akabinja nenga bonna baganya okukola ki ekojjawe bonna baganya okukola ki okulokoka ate nga kati status Mama Fina oyo naye tajja kulokoka naka video ke nalaba ng'alokose bino nabiraba ku gundi ka video kaliko okwo era kyemmanyi abalaba video eno ng'abeera nnyo ku TikTok naye yakalaba waliwo omwana yali akola analysis ku lunaku Mama Fina lwagenda ewa Bugembe eyo n'agamba Mama Fina yawulidde amaanyi ga Katonda ebyaddala n'akanalayizinga bw'ati kuba Mama Fina yatuukayo ne bamuwa ekituuti n'alinnya n'ayogera byeyogera n'adda wansi sooka ompulirize kati Mama Fina baddamu ne bamuyita Nsumba Bugembe n'amuyita Mama Fina n'agaana olinnya ye atya kulinnya madaala ye analyst mu video eyo yagamba wali eri bwe yalinnya ogwasooka yakiwulira katuuti yakiwulira ng'agenda kati kyekyamulemesa okuddayo kyova nze nabagambye nti gwe omulimu gwo si gwe kulokola omulimu gwo si gwe kusupootinga muntu kyova tuyina naye Mama Fina bw'abanga ebbanga lyonna lyamaze tawulyanga maanyi ga Katonda nga yagawulirako ololoka anti wulira waliwo okubanga ddala kituufu waliwo gawuliddeko kubanga ate kankubuulire lekaze nkubuulire kino Bugembe wakakati n'owedda mu nnyego okutukyamukiza kati kaloga nti ayina bwe tuna ennyimba buli ennyimba zedda buli akati oluyimba lwa Bugembe kati osobola okuwashipingaku right now ayina omwoyo weka ni bulamu bwayingira mpaayo 5 ng'obulamu tufuna edda tukatukompealingeko n'ennyimba ngaki katugezenga wandibadde mufu wandibadde mufu
Ni bulamu. Comparingamu. Waliwo ekisa kiri. Waliwo owulya nga waliwo ekikusala ku mutima. Actually Bugembe yayogera bw'ati. Bugembe alina ennyimba nnyingi okusinga ze mumanyi. Naddala mu abatagoberera YouTube ye. Naye Bugembe yagamba nti bw'aba akola promotion y'ennyimba apromotinga nnyo ennyimba nga zino ekyamagero. Olaba ennyimba ze alina ennyimba zino eza worship era by the way yakyogera yali ku luyimba lwo omwoyo n'agamba nti oluyimba olwo lwejjeeyo lwokka kubanga ezo ennyimba nze bwe nzikoleza eza worship sizipromotinga abantu tebaziwa nnyo maanyi tebaziwa attention so nzirekayo eri abo bba bategeera worship ne bajja yes yeah kati gojja kwesanga ombuuze wano nti nkubulira ennyimba mmeka eza Bugembe ezisobola okuwashipinga nga sisobola kuzimenya olw'ensonga nange nninda zimaze trending nga zenkola ntya zengenderako naye nga bw'ogenda ku channel ye eza worship ddala ali deep zikola ziti gye ziri so nzi ensonga yange kwekyo abadde agamba waliwo enjawulo nti alimu enjawulo Bugembe owaluli ne Bugembe w'ebiseera bineeno ekyo kituufu kisobolera ddala era okubaawo kati njagala muyimbi kigwomanyi nga w'amaanyi ng'ayimbidde ebbanga Bugembe ly'omaze ng'omulaba oba wansi oba waaki gwe mumbulireyo ogwo ng'akoze ki nga muyimbi nga muyimbi w'amaanyi ng'akyamanyikiddwa naye nga aluddeko ku katale nga sawa zino alina ennyimba empya naye nga n'emyaka 2 emabega era alinayo ennyimba zaayo mu secular music mu gospel music wonna kubanze nandikugambye Chameleone naye oyinza okuba secular tomugoberera naye nga gwe oyina gw'ogoberera naye kati kale kankubalire kale aba gospel abaluddewo tulina Joseph Ngoma naye Joseph Ngoma mwana ku Bugembe nati naye bwo rating kale kati ochogedde nti mwana naye bwo rating ennyimba ze zire ezasooka neza kakati era owuliramu ko difference waliwo bingi ebikyuse production biki bizze bikyuka so eyo difference teyinza kola ki butabaawo ense ngamba je tunye mu kino like difference weri naye effectiveness enkolebwa gye yakolebwangamu ng'ayimba acting gwe yakola n'ow'ennaku zino nti walabangawo ekitiibwa kya Katonda nnyo okusinga kati ekitiibwa kya Katonda kitya mu vidiyo engeri gye bagikuttemu kuba nze bwe mba kutunuulira vidiyo kale kantunuulye vidiyo y'oluyimba lwennyini lwe nkuwadde nannyini bulamu bwayingira bwe kiba nga mubala kuba nti kugulumiza kitiibwa kya Katonda ndowooza olwo nnyinza okugamba nti lwagulumiza nnyo kuba balukola batudde yali worship nga batudde butuzi nabo ne luno olulala simanyanga enembeera ejja kuvuunama ne Twina yalimu abo baalimu naye kambuuze ekitiibwa kya Katonda kirabisibwa otudde oyimiridde nanti nedda nedda amaye video charge rating iddeko comedy ono gwe bazanyanga biki muno temwali mukubuuka temuli kusambaga temuli ko ng'ofukamidde wansi ate yasinza binena Bugembe mpozi konzo okuza Pastor Bugembe ngaza omuntu simuyinaako buzibu kubanga ayimiriddewo ayina kyakoze mu bulokole ayina kyakoze naye lwakuba waliwo obuntu manyi kati ng'abasumba tulina okwegendeza ebintu bye tukola oyinza okulowooza gwolaba Dawudi gundi Sulemaani yaweereza Mukama Sulemaani ye muntu eyasaddaaka oyo gula yasaddaaka kente 1,000 kana n'amubuzo oyagala nkuwa eki asaddaaka kente 2,000 ezo nte zokka tekuli mbuzi tekuli ki ne yakola just small mistake like this kuyingira mu ssabo lya mukazi we
kati kankubuulira ekintu kino wamma tubeere tumanye ddala ddala omuntu gwe tusinza yaani abantu bayinza okwerabira eyo kyangu nnyo okkeera ku makya ne tusanga pasita Bugembe ng'ali mugeeye n'abengeeya kubanga bw'otunuulira omusajja gwe bayita bamuyita ono yali ananagira yajja abaana Emisiri Musa baamukaka ebyokuddayo okunona abantu kankuyite kukaka kuba Katonda yamwesibako bwesibi sajja nagezaako kumugamba nze nanagira biki naganja agezaako kubyejjamu musajja tunagenda n'akola omulimu mu kutya okungi naye nga Katonda gwe nga yasigaza nga last option n'abajjayo naye wantu watono nnyo bwe wati Musa teyatuuka mu nsi nsuubizi okitegedde ekyo tetuganye ne Bugembe asobola okuvaako naye si rooli yaffe kujajinga ogwo si mulimu gwaffe okumujajinga kubanga musumba okimanyi nno buli omu alina okuyitibwa ku kwembulamu bwe buli omu alina kukwe guno omulimu gwe tulimu tulinganga basirikale nti waliwo omusirikale ow'oku ofiisi waliwo omusirikale ow'omu field ate ne tuba ne ba undercover Bugembe osobola okwesanga mu bulokole ye undercover nga ye agenda eri yeekube n'ettatu n'enjaga anyweko naye nga ye omulimu gwe gyagenda ogukolera eyo tasobola aba tagenze watubuuza nti be bamututte kati awo aba tagenze oba musirikale awo aba togenze baba bakutumye undercover baba batumye mutume ate olwo aba ayayuse ogamba expendable anti expendable ne bufiirayo expendable ne bufiirayo yes kisoboka okufiira bayinza n'okwokya akatundu ng'okyaliyo sijja kigaana era bakikola kasita bategeera nti oli compromised nga bayokya wonna naye ekyo si mulimu gwaffe ogwo tulina gulekera oli ffe tulina kubuuza kimu ddala omanyi bayibuli egamba mu Baluumi 12:2 egamba nti mufaananyizibwa ng'emirembe gino naye mukyusibwe olw'okufula amagezi gammwe amaggya mulyoke mukeme bwe kiri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu owuli ebintu ebyo ebirungi ebisanyusa ebituufu musumba ki ekisanyusa Katonda tewali kintu kisanyusa Katonda nga buli kyokola ng'ayinamu paati ye ayina waaweebwa ekitiibwa olaba ne wano byetukola wano byetukola wano nze njagala Katonda okunyumirwa show yaffe eno kulaba ng'ayina waafunye ekitiibwa ekyo kimusanyusa ate era ekirala okubanga weewala omunyooma n'omutuuza ebbali okumutuuza ebbali okiraba kati ate Katonda ayagala ebituufu olinga agamba nti wano pasa yagambye nti Katonda tugenda kunoonya ssente sooka okole ki anti kati bw'otunuulira engeri gye kyakwatiddwamu gwe bw'olaba tolabamu nti Katonda anti kati abantu bagenda gamba yegwe deputy God assistant Yesu naye nga mazima gwe bw'olaba bw'otunuuliramu engeri gye yakivuzeemu enkwata ye y'ekintu olaba nga sitaani yalidde nnyo sho wamma nze omulabi ali eyo njagala nsooke njogereko naawe kubanga mu bino ebintu oyinza okulowooza nti ndi biased ku sayidi emu oba ki wabula njagala nsooke kakase nti nze siina sayidi gye ngenda kugwako wabula njagala nkubuulire gwe kennyini nga tunaba kwogera kyoyogera na kujajinga nakola ki yes osooka omanye bino wammanga nti buli omu Katonda bwe yamuteeka ku nsi yamuwa missoni ye tomanyi missoni y'oli waliwo ekintu ekiri tricky mu Bayibuli era kinneewuunyisa nnyo ekya n'eggulo Katonda yakyawa kye bayita obwenzi Katonda tayagalira ddala bwenzi naye abasajja abeeyisa nga batuukirivu mu Bayibuli mu bwe tusomako bonna Katonda teyaboogerako nti no balina omutima ng'ogugwe wabula Dawudi eyakola obwenzi gwe tumanyi n'atuuka n'okutta omusajja olwa mukyala we Katonda n'agamba nti nzudde omuntu alina omutima ng'ogwange anti kati ekibuuzo yamulonda amaze kwenda oba nga tannayenda kino ekibuuzo kiri awo
Kibuzo kiri awo. Naye Musumba kyekiyeta Dawudi okugamba nti alina omutima ng'ogwa Katonda. Anti one obuvumbu bwe yakozesanga mu kisibo. Yatunuliranga eddubu n'atalidduka n'alirumba. Oye Katonda tadduka mbeera. Two, era kyekimu ku kyakozesa ku Goliath. Ng'abalala bonna badduse bashama abaani baganda babalina akanyama, ye yagamba nze ŋŋenda. Sawulo n'amuwa ebyokulwanyisa n'aga nze ntwala nvuumuulo. Anaga ono obuvumu bw'alina bulinga bwange. Kubanga Katonda tewali muntu ku nsi kuno amukanga. Ne bw'oba nga yeggwe pulezidenti wa Russia, Putin, ne bw'oba nga olina nuclear gundi, takutya. Kati kyagambisa Dawudi ng'ogugwe. So si bino ebikolo ebirala. Anti kati tu enneeyisa ya bulijjo ng'oggyeko obuvumu kyamufaananya Katonda. Anti obuvumu kye kimu. Dawudi muvumu, yali muvumu. Ate ekirala Dawudi era Katonda kye yatunuulira, tewali ndowooza kabaka yalina kisa nga Dawudi. Ndowooza ojjukira ku Yonasaani, mutabani wa Yonasaani gwe bayita Mefibosesi, yabakwata yonna ekiki ekisa. Dawudi yalina ekisa kingi. Kati Katonda n'atunuulira ebyo, yalina aspects ziyalaba ng'azirimu nga ne Dawudi azirina. So gwe bw'onoomala okwemanya tuyinza okudda ne tudda ku Musumba Bugembe, ne tumujajinga Bugembe kyokola kikyamu. Bugembe abantu abo tebandirinya ekituuti oba ekituuti okuyitibwa obuyitibwa ekituuti mu kkanisa kitwala ebintu kinene. Abantu basooka ne basaba ne bakyanointinga ekifo ekyo kyolaba kye bayita ekituuti. Kitegeeza nti omuntu ateekamu kingi nnyo okwawula ekituuti. Mpozi babadde ku kifo kikyennyini tasobola kumala gakola atya. Kati awo ondeese bulungi oyogedde ekifo gye babadde. Nagaye posta kuliko 20 years of Pastor Bugembe music. Tuli myoyo. Emyoyo gikoze gitya? Egyambadde omubiri. Omwoyo gulya. Omubiri gulya emmere. Tolaba nti oli musumba. Naye njagala osiibe otwale akadde osiibe musumba weeyawule ofulumeyo nga toyambadde engoye. Temudduke. Okirabye? Yatujaga agudde eddalu akoze atya? Njala emutuuse ku bwongo bikyo kitegedde. Kitegeeza nti ng'okyayambadde omubiri olina ebintu bino kwambala, kulya, kutambula, kusula wantu walungi, omubiri nagwo okola otya? Ogufeeko. Ekyokubiri, Musumba Bugembe ono ayina abaana. Ayina zi charity nzikiriza situukangako mu charity ze naye nzikiriza nti aziyina. Ayina eyo side yeyo ngodde eyo gonti. Ayina abaana baalabirira. Sawe nali mu kuzimba kkanisa. Wano abamu ku bantu munansonyiwa bannaye. Naye bw'oyogerako n'abalokole eyo waliwo n'abakugamba nze sikkiriza kukolera mulokole. Abalokole basiibula nnyo ne Mukama akuwa omukisa. Okitegedde? Wakiwulirako. So kati ono bwe yazze n'akola best of Pastor Bugembe, Wilson Bugembe music. Kitegeeza wano twabadde ku performance, tuli ku mulimu gwe. Okitegedde? Tuli ku mulimu gwe. Kati omulimu guno gulimu okupangisa ekifo gaye bataddewa ku Africana. Omanyi ssente zaayo? Nze nkola emikolo naye bakiraya nti bakutwala ku Africana eyo nga gye bategekedde embaga yaabwe ne bakugamba naye ku mmere toliiko ne ku luuyo. Kitegeeza suwaani y'emmere yaki? Ya buseere. Emmere yo nalingiriddeyo. Kitegedde? Bakutwalayo ne bagamba tugenda kukolera tugenda ku Africana biki naye bw'omubuuza ku side eno ku luuyo yange enaalya bagamba hate tujja sobola jja affordinga kamere kabbeeyi. At least ogenda olengera oli akubalidde emitwalo 10 kwata gino mugende muye naye nga tolidde wali. Mugende mweyiye naye nga tolidde wali eryo. Kitegedde? Kitegeeza nti n'okupangisa obupangisa ekifo ekyo kyadde kya bbeeyi. Tosobola kukwata ssente ng'ezo n'oziteekamu n'otanoonya ngeri gy'onaaleetamu bantu. Kitegeeza brother Abel kati mukuleeta abantu. Omukulu Abel nga atulaga nti ekkanisa abali mu kkanisa kye balemeddwa okukola
Oyasaze wakijuze n'abali yewe. Kijuze n'abali ebweru kuba abo bakisobola. Kiba kikyamu kitya? Nze ndaba ng'ekikyamu kubajjukira. Simanyi bukyamu kibwa okirabyemu. Nze kiki ndabisa ng'ekikyamu. Wano kye tulimu mulimu gwa Katonda. Ate kale tosobola kuleeta bano be twagala okukyusa abatamanyi na nsonga lwaki tulina okuwaayo bo batuteekemu ssente okuleeta omu Misiri ye asupportinga omulimu gwa Katonda. Abalokole weebali. Kati kankubuuze Katonda yatonda ebitonde bingi ku nsi kuno naye ayina ekitonde kye yatonda specifically nga kirina kumusinza kyali ki? Muntu. Naye agamba atya bwe munalemesa abantu bano okuwoggana njalagira amayinja gali kayimbe. Abalokole bwe bamuganya okuwaayo mu kanisa amuganya supporting emirimu gya Katonda takiinamu buzibu kukozesa mayinja kujja kusupportinga mulimu gwe. Ekyo sikiraba mu buzibu yadde. No, just nkiretedde mu perspective. Mu aspect ya Bible. Just kukikulaga. Kati ekirala wano tuli mu kwogera wano tukaya n'enkya n'eggulo abasumba mutukamula mu ssente nnyingi biki temukola kalembeko mulembeka temukola. Musumba alina mulimu ki? Kuyimba. Omulimu gwe kwe kuyimba. Kati mu kuyimba kwe ayina audience eri etamanyi Katonda. Audience eri yenyumirwa ennyimba zino kani eggulu biri babite zibuukabuuka ezo okitegedde. Kitegeeza alina okufaayo ku ngeri y'okugisanyusaamu. Kankubuuze Katonda atusuubiza otuwa omukisa naye agamba ati omukisa guyisaawa ku mikono mu mirimu gy'emikono gyo. Singa Katonda omukisa yali amansa mu manse bw'atyo banne waliyo abakyala abali ku nsozi eyo banne basaba gwe waliyo omuntu asaba nawe naasabyeko yadde n'ogamba njavula waliyo oli omulaba n'agira bw'ati asaba bwe yeetya ntimula ogaba n'ensingo teekutukeko asaba yeetya ntimula alimu olunakkenya naye bwe n'ojjayo leero n'okola essaala yo era eya bulijjo n'ovaayo n'ofuna kyekyakututte ate bw'oddayo ku kirala era n'omusangayo nga ye akyaliyo. Kati ssebo mu kintu kino eno musumba ayina paati eri eya bizinensi. Kati paati eno ey'omulimu gwe ayina okutumya kye bayita customer satisfaction oba service delivery. Kasuku yamuwoningirawo n'amugamba nti singa nzijja n'otakuba luyimba luno na luno na luno tugenda kuba bubi. Okitegedde. Kitegeeza nti omuntu ng'oyo kati ye yayogedde yayina audience naye kati waliwo neyabadde eri ng'agamba ngeza bugeza wabaddeyo ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga nabeyo naga niwe natu sigamba nti kyayogedde wabula ngeza bugeza osobola okwesanga ngenda tuuka eyo nga waliyo omwoyo bwe bakaaba bwe bafukamira okitegeera naga naye bwe naatuukayo nja kuddukayo misinde enveeyo okitegedde. Kati ng'ono kyalina okukola kakasa nti kasitoma ono atuula paka ekivulu wekikola kitya wekigwerako ate wabaddeko neddettu. Kati kankubuulire kubanze nali mbaddeko mu bintu by'okutegeka ebivulu ebyo. Osobola otegeka ekivulu nekitunda naye nekikusala nga kikubye nenga tofunye tiketi wagabye ngabe nedda nkugambye nga kitunze nga tiketi baziguze zonna nga bakusasudde naye nekikusala tomanyi bwe kisala singa nzija nenkugulako ekivulu nensasula tiketi zonna nenzigula okitegedde kitegeeza sente zo zikoze naye ku lunaku luli nesijja n'oba n'obutebe obukalu toyina bizinensi nkya. Bino ebagamba nti abayimbi basomba abantu kuba kukola kuba kuuma bizinensi ey'enkya okitegedde nti wakiyeyo kinsaze naye abantu bajjaga gravity bw'ategeka abantu babeera eri okitegedde kitegeeza nti
banendese ngezeza bugeza kuba gwe nawulyako nga bamuteekako allegations ezo naye sigaye nti bwakola naye kino kikukuumirako at least business eyenkyo oba okola otya ogiina kati ye bugembi bw'abanga first day singa yakoze byakolanga najja n'afukamira ne bawanika emikono ne bajjako oba n'amataala kuva ku kuyingira mpaka kuvaawo kuba ennyimba zonna z'ayina ayina lisiti y'ennyimba ez'ennaku ezigenda empola kati shati ka yero biki wandibadde mufu biki najja n'asooka n'akubala yina eyo bweti kitegeeza ddettu abantu tebandize newankubadde okitegeeza newankubadde tiketi bazisasudde tebandirabiseeko kitegeeza olina okukola kinaabaza kati bwetunulira mu aspect eyo y'okunoonya ssente nyinza obutambulaminga nnyo naye nze wemuteekako gunti kalina okuterezaamu bano bayimbi nga kati Chameleone bwemuwa okuyimba ayimba ki kayimba kyawo kati nekyo nakyo kuba kati kyoku kya ssente ffenna abakwata ssente banko ntukuvu ssente si ntukuvu kati oyinza ogamba nti ne Mama Fina n'akuwa ssente nyinza obutamuteekako nnyo musango kati nze ndi musomesa by profession naye nga kubamu akafaananyi nga nina essomero nga Fina asomera wange oli musumba ate ndi musomesa business ey'essomero kati Fina asomera wuwo Fina asomera wange kati kati oba oli awo nga Mama Fina azze mu office yange ntudde wenti nagamba nti nkulamusizaako omukulu w'essomero mukulu director bwe mbadde nnyingira wali eri sanze geeti nga yamenyese badde ninawo wano akakadde kange geeti eyo tugizzeewo musumba okuba fire wamme ekyo musumba kati kambuza olwo omwana aba agenda someranga bwereere omuwadde basale olw'okubanga maama kubanga kati bwe weegendereza kati kirungi ti Mama Fina ye tumumanyi naye kati fe abali mu masomero weesanga nga Mama Fina bangi abatuwa ssente naye nga tokola ki tomanyi ssente si ntukuvu so kati awo nyinza opasa bugembe kubanga kumbule ekkanisa eno ogiraba tulina abantu nga bajjula babeerawo awo naye nga neogaba netusonde ku kino yate musumba oyogedde ku kintu kya ssente ekyo waliwo nawulyako nti waliwo enzikiriza y'abantu abamu nga bw'aba anaakozesa ssente ekintu abaako ne wazitereka abamu bazitereka mu ttooyi abalala bazitereka mu masabo kati bw'obanga ddala mu butuufu oli musumba oli mu bizinesi oba ya bitanda oba oli mu yakutunda mataka kati kiraya nti azze ezo yazisuziza mu ssabo ye gamba oli atunda keesi naye muzaddewo atunda keesi omanyi nti dadi wa Tom mubazi tukomaawo nti mubazi kimalayo ennyo kati ate nga naye abeera by the way kati oye kati naye kati yazze naye mu kibbo toteekamu kiweebwayo tosiga kati Yusufu bamuziika mu keesi bayibuli eraga Yusufu ye muteeka bayibuli gweraga gwe baziika mu ki mu keesi ekitegeeza Katonda bayibuli ekeesi tagiinako buki bamuziika mu keesi kati azze naye akuleetedde ekimu kye-10 omwezi guno gutambudde bulungi musumba ntunze keesi musumba twawulidde oyagala jazzi musumba nga natunze keesi 10 badde ngamba keesi emu yongi basizeemu kati mwe abalabi baffe okola otya kubanga ate kati gwokabidde ekkanisa kati tuli mu mwezi mulamba Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain,
low sperm count, high blood pressure, synapses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Galaki jazz tewali anyega oba oli awo nga Daddy Tom akweyanjulidde musumba nze nosikoyanjuliranga naye nze omulimu gwange mbadde nga online ako mbaddeko bambi naye nze omulimu gwange mbajja keesi ate musumba buli lwentekako enjiri yo nga ngenda okubajja tunda kati mbadde ngamba musumba nga bwonko nga bwoli omukisa gyendi nina wano miliyoni zange ezo olangidde ebbanga ndaba ate luli eri wasembayo ku show watugamba tewali kyabadde kulabikako mbadde ngamba nti mbasigemu keesi emu sente za keesi emu zibamala kambasigemu keesi emu okola otya musumba zireke naye ng'ate olaba okaabye ate ono naye omulimu guno Mukama naye yamuwa amagezi agayiye okuwunda ate lakanda ye yateekawo n'okufa kati nze awo ate kati awo bugemezi mbasimupininga nnyo kubanga nze ekkanisa ngimanyi ffe bapasita tulinamu bano abantu babiri bali mu kyaki mulimu abazireeta mulimu abazikima mu kanisa mulimu abanona sente mulimu abazikima nga si basumba kuba bwowulira ku allegations ezigenda mu maaso basumba mwe bennyini sente zemusoloza muzeerira muganda wange kati nze mu kanisa kino nze nkibagaye bano abandaba era bw'oba wanga ompa sente ompanka ezange zendya n'ompangako n'ezabali abazikima mulimu agenda okujja akugamba pasita nze gwolaba wano tumaze weeks ezo 2 tetulya ng'omusimba emikono owettima amusimba mikono naye nga mazima muntu age weeks 2 saala ki gy'olina ennyo egize olubuto era ky'olina okukola kugamba kwatayo ginene 10 tugende wali tugula akawunga tugula omuceere tugula amanda embeera ekola etya eterere era yensonga yemu yo gye mbadde njogerako ne ku musumba Bugembe waneeno nti already oli ayina home ezirabirira abaana kitegeeza sente azeetaaga mu bungi ate simanyi oba kati gundi ekyagenda mu maaso naye yabeerangako ne show ku TV Sparker oba yali Sparker naye ng'era omuwuliraga abanne kyeno yeetaaga esigale ng'ekola ki ng'erwaninga mu tusupporting kati nedda kati ogenze wala buli bwe tujja wano ku expo buli ajja ku expo alina okola ky'okusasula buli bwe tujja ne tutuula abantu bangi banyumirwa nnyo show zaffe enkolera waliwo eyangambye musumba osomesa bayibuli kale ate nkwagala naye njagalayo omuntu agamba musumba naye bw'oba ogendeyo osasula mmeka nkusasulidde omwaka mulamba omwaka mulamba nisasudde miliyoni 2 omwaka mulamba expo gwegenda nga bugenzi okiraba ekintu ekyo okiraba ekintu ekyo naye kati abantu bagamba beerawo sifa ababikutuma beerayo by the way ku nsonga era nja kwotinga n'ebigambo bya mukulu soda kuba ne soda yennyini ku channel okwo asiiba ayimba enkya n'eggulu ndaba nnyo mu comment section nga bagamba soda obanga atereera ate noddamu n'okyama nanti akyaza abasumba ne boogera ebyamakulu ate n'amala n'akyazaako n'abantu abalala abatali baki balokole n'abagamba bannaaye nze wano we mbakaabirira njagalayo akakamera temurespondinga ate bali abatali balokole bajja kati mwene munga aba YouTube musabiriza nnyo naye ng'ate bwabasaba contribution kuba yagamba nti nze mungulire kamera owulire oli bw'anaagamba nti
kamera yaffe eyo njikugulidde naye sijagala ko muntu afaanana bw'ati. Kati awo leeta oluki olugezigezi n'olusidiiku kati awo gwoyina katuga kuba kati wano mpulira expert kabanyonyo ki kamera ekabanyonyo kamera naye nga ddala ku following ogenda okola video bagirabye 28k 34k comments ziri mu bibiri aba ne batoola 10,000 ezo kamera wano ebeerawo anti kati ekyo kyekiri kati ate kati ekyo olaba nze kati kyolaba Pastor Bugembe nze kyolaba nze nabadde nze njagala aterezeemu kantu aka kamu wali kifaananyi ky'eggulu ekyo ekirala nakulemesa kamiliyoni kuddamu kukola ki kuyimba naye ebisigadde ali kuyiya ssente kubanga ekkanisa ekuzimba gatalirira gwekimanyi otuuke waka nga tokyalabirya waka buli musumba yenna alina ekkanisa alina abakazi aba bw'aba mufumba aba alina abakazi aba omukazi ow'omubiri n'ekkanisa mukazi we mbadde mmanyi nti omwana takasalamu badde ngenda kubuuza ate omukyalo owokubiri gatomwanjula kubanga kali bw'ogiraba oti waliwo percentage egenda wa eno waliwo percentage egenda ku mukazi gwe bayita ekkanisa negwe okimanyi omwana wa TikTok agenda tema akantu ako akazi agambe musumba wuuno owulira ebigambo buli musumba alina abakazi babiri musumba alina ekkanisa alina abakazi babiri ane tokatemamu kati kubaze kankubudde ekkanisa ekuzimba gatalirira n'otuka ekiseera nga weetaaga ki ebyuma n'osaba ebyuma niwabula wakuwayo badde nosolo okulekanaleekana effe leero ojja bikuwa ate bwe bitabaawo ne bakubuuza pastor tolaba nti praise atubowa Export TV tubayita bye mwagala tukola bye mwagala enamba yaffe nyangu nnyo ne tubagamba nti ku 07 077 94 ku namba eyo contributingire wamu tubenga tukola ekintu soda mulimu wana abantu manya newe nakulima newe nakuta soda omwana dda mulimu wana abantu nga asobola okuwa ne miliyoni ngaaga ogwo bane nze waliwo eyanyumiriza bamufera miliyoni 800 miliyoni 800 pasta ye yamufera ate obyono miliyoni 800 kati baba mubawa sente baba amazima temutuwa oba balina creativity miliyoni 800 nja kubulira akatundu olabe kala tisomba mukanyo okutuwa omutegedde oli abadde atunoonyako muwagira bagagga baffe bamufera 800 nga God healing nga God heals herbal medicine abo bagagga baffe otekamu kasi andi ate kati bwoliranga nga bagamba mutansa okusamira bane ogamba nti God heals herbal medicine bawonya endwadde nga brain tumor bajanjaba hemorrhoids atabuse nnaku zino bajanjaba endwadde ddala nnyingi balina products zaabwe nnungi nga kugamba nga putulu bambu power balina zi sweet girl ne bagamba nti kale oba muganyo tuwaffe directly muwagira abagagga baffe era bamuzala ku school mubakubire babakole delivery mu ggwanga lyonna ate naffe batuwagire in return God heals basomaddwa bakola bati God heals bakwata obutonde katonda bwe yakola obwebikola emiti n'ettaka katonda bye yakola sana ine kitonde stand tatonda bakwata ebya katonda olina ekigambo nti God heals ne babitabula bulungi ng'ate nabo webetowaze wani wakabikola n'abiteekamu amaanyi agawunya si byadduwa tebiriko kulaamiriza bwe ate simanyi limire kitegeeza product bagizinga mu kaveera oba ejja already repacked and sealed product yo bagisiringa si byagamba nti ate mbu asoose kuwandulamu kalusu ng'agireeta tebiriyo
si yakuwandako just to your that's herbal medicine. Herbal medicine. Those herbal medicine taina wa Christianity. Herbal from nature which God made. Stand taina chitonde ne kimulekera okuwa stand ya amanyi bwegatyo. Bakubireko bakole delivery. Ekibadde ekikuluma tosooka kugamba nti nze neevuddeko sigenda kuwona watanawo kubakubirako gabe bajjanjaba endwadde empitirivu lwakuba nti wano menyako ntono naye osooka okusoma kalisita akali wano ebbali oba ogende ku TikTok page yaabwe ya God Heals Herbal Medicine ku TikTok ojja kulaba endwadde endala nnyingi ze bawonya ate n'akasente ke bakolera mwana tukasaamusaamu akanseko buseko kyokka ate nga bakola ne delivery. Balungi nnyo Musumba wangiseba n'omugenyi waffe njagala tubeere nga ensonga nga tugizingako mu bigambo bitono nnyo. Kati nze mu bigambo bitono nnyo kansembeyo n'akanyiri kano akali mu Amos 5:23 nze ekintu kyange nkiremeddeko nnyo Chameleone ava okuyimba katuti k'abalokole. Musumba Chameleone ng'omulemeddeko anti talina kuyimba kubeza ennyimba tezigulumiza Katonda n'amafuta talina luyimba lwa Katonda alina yaluimba n'ono Munnakenya yali ani bolingo waliwo akalala kati Bayibuli egamba mu Amos 5:23 munzigyeko oluyogaano lw'ennyimba nzigyako oluyogaano lw'ennyimba zo kubanga siiwulire ennanga zo bwe zikubibwa obulungi. Tuleme kutwalibwa nti banne yakuba endongo yakola ki ave katuuti bw'abazze atule mu kibiina tetumugaana kutuula yes naye aleko okuyimba. Bayogedde ne ku nnyambala yakoze yadde yambadde kiki kiteeteyi kya bbulaaka kiri awo kiringa kibugobugo kati ye okuyimba akuveeko. Mukama abatuweera omukisa. Nze Musumba Ssekitole Kopira asangibwa ku 075 612 96 98. Nsaba n'omugenyi waffe naye tuwe bugambo butono nange mbeeko kyembagamba tulyoke tuggalewo. Era andowooza engeri gye natudde ku seeti n'Omusumba nange kampunzike n'akanyiriri naye nga njagala nkasige nnyo mu bannyinaze ne baganda bange ababeereyo mu comment section n'abalina bye boogedde ku show eno either eno oba eyani n'endala zonna ze mujja mulaba. Akanyiriri kali mu ngero 25:8 kagamba nti don't be too quick to judge about something you say. You will be embarrassed if someone else proves you wrong. Oba Musumba oba Oluganda enakabategeeza bulungi. Oluganda manyi luwetaawe tolusa ebintu. Tofulumanga mangu kuwakana oleme okubulwa ku nkomerero bw'oba okola munno nga akukwasizza. Oluganda engeri gyekivuvuzeemu naye nga yeyo bwe kale kangakoleda translation nti don't be quick to judge. Toyangulizanga kusala musango about anything you say. Ekintu kyonna ky'oyogera you will be embarrassed oliswazibwa if someone proves you wrong. Omuntu ombwa ali kukakasa nti oli mukyamu. So bintu bingi ebikolebwa nga akikoze jjukira social media eno omuntu akuwa bulamu akuwa paati y'obulamu bwe gy'ayagala olabe so takuwa bulamu bwe bwonna n'abukubikkulya n'abuteeka ku social media. Yes abamu ojja kwesanga nga era owulira nnyo abantu bangi wano eno n'akola kikala kite eky'omutemu nga nga patience ozuka oyo mutemu alina omutima mubi biki naye nga bw'otuukirira ku bantu abamuli ku lusegere nga bane mukazi mukkakkamu bane muntu mulungi biki so akulaga kyayagala olabe. Yes akulaga kyayagala okole ki olabe. So muganda nga obusungu bw'ofuna amangu ate ojja kwesanga nga ate gwe you're proven wrong. So bambi Mukama abanjagalire mpoziko n'okubajjukiza ku kyago nti ekyomupiira nga 3
nakasajja gye tuli nakasajja abe nakasajja awo ennaku z'omwezi nga 3 Musumba Roni yabagamba sina kintu kye nesunga nga kulaba Musumba Roni nga ate njagala ng'ayita mu namba yange alyoka afuna amagi agawera Musumba Roni wadde bakava ne saidi ze Iraka akuba namba meka simanyi ekye namba Musumba Roni osotubulira ku namba gy'okuba lwaki temugera ne mukyalirako kusonga z'omupiira ogwo kubanga era nga tegunnaba kutuuka gundi esembedde ennaku z'omwezi wiiki wabula wiiki 2 omupiira nga 3 gutuuke ate era kumpi era nga mukaaga leero wiiki eno ejja bweggwako edda ku wiiki emu naye ndowooza nga expo tugenda koleka organization katono nnyo wano tusooke tukyale ku prayer power tubalabe nga babugumya ku mibiri tugendeko ne nayo tubakyalire nga babugumya ku mibiri olire omuliro gyeguli era ffe waffe gwakutte dda nze namba yange bagimanyi namba 8 yeyake kati namba 8 mpozi abakulumba saidi eyo aba munamba aba opposite nze nyingire wano mu gundi wano munya mu 5 mwenyingire oyitirawo ekinenye kati Musumba Roni tumugamba adawo munamba nyaawo akube defense aiza no kudda mu golo nakwata aina kudda mu golo so bannange mbegayiridde mutu supporting twetaaga sente twetaaga jazz tulina ate worship night transport ekemoroke netuvuga tetulina yaffe by the way kati muba mugenda kupangisa basi tugenda kupangisa costa tutwale kuba tulina otwala abazanyi n'abawagizi naye tiwasobola okubira eyo omuntu nga ye avuga costa n'agakulu lunaku bawadde emmotoka ebatambuze kuba prayer power erina okugenda eri neri naye erina okudda kati so nze mbeegayidde abale bantu bangi abanjagala njagala olaga omukwano gwo ate bangi abaagala Kristo njagala oyagala ne Kristo njagala olaga omukwano gwo gye tuli ogaye Musumba Peter okaabye ennyo leka nkuwe ku ssente ku luno supporting omupiira gubeewo ate ogulaba nga mpya ne tuli kusika bavubuka bannabi b'obulimba bwe bato be batuwambi bo babirimu bakola batekisa ebintu bingi ffe twebase buli kimu bakikola ekyetaagisa okubanga kati ffe omukulu wanambuuzizza nti biki bye tukoze abannabi b'obulimba n'abasumba abaddala baani abasinga okuba n'abantu nti bali ffe twebase bannabi b'obulimba bo bayiiya buli kiro na misana so tuwagire twetaaga jazz tuwe ku ssente oyinza okugamba nti sobola jazz za 2 naye kamba wa 5 kamba wakakadde mwesooting entandikwa tonyomange entandikwa eki entono ogwo mulimu munene so gwawulira ng'okwatiddwako essimu eri 07 077 09 0770 0770 92 94 42 6 kanjiddemu 077 0 94 42 6 amannya Mukiibi Abe bwe bikutabula yita kuyanga ombuuze Musumba enamba eri gye watusomeddeko eri ki eyange eri 0756 12 96 98 0756 12 96 98 otherwise addamu oluyimba yalwonoona naye just bakita batya review okuyitamu okwobwangu mu mboozi yaffe eno twali gwe tusalidde musango wate wali gwe tupiniinze twali gwe tunyiza abula tuwadde buwi nzito tuwadde buwi opinion zaffe so kati tobeereyo noonyiga n'ozimba omuntu nogamba nti bagamba batya ku musumba wange bagamba batya Chameleon no you are free to do whatever you want tetukukaka kola kintu kyonna ate tetuli mukubuulirira nga gwe omuntu twogedde bwogezi if it can work for you buy it if it doesn't just leave it alone itawo buyisi kijja kuba na kyamagezi oleme commenting nga wanga tokiguze nga yagadde ate kunyiga bunyizi kisingako n'obireka video n'ogyesonyiwa nolaba endala ekusanyusa oba ey'ekigambo oba esomesa naye ng'oggyeko ebyo ndowooza Mukama batukuumire tusinkane mu story eddako tolaba ne Bible yennyini yabalemwa negamba nti nno
alina amatu awulire mwoyo kyagamba ekkanisa teyabaga nti buli alina amatu olina okuwulira so kiri optional kuba ate mwakyo sesi tugalina naye bagamba alina awulire mwoyo kyagamba ekkanisa. understanding is optional ate n'okutegeera tebakukaka mubeere bulungi. Export TV to the world.